Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasayija ayanjulidde eggwanga embalirira ya buwumbi emitwalo 72 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Embalirira y'omwaka guno etambulidde ku mulamwa ogugamba nti okufuula ebyenfuna byonna ebya ssente nga tuyita mu by'okulima ebivaamu ensimbi, eby'amakolero, okugaziya obuweereza, okutumbula tekinologiya n'okugaziya akatale k'ebintu. Kasayija asoose n'akutegeeza nti okusinziira ku lutuulo lwa buli mwaka olw'ebyokusiga ensimbi olwa annual investment meeting mu bufunzo olwali Abu Dhabi lwalaze nti Uganda y'ensi esinga okuba ennungi okusigamu ensimbi ku lukalu lwa Afrika era ebyenfuna by'eggwanga byakukulira ku bitundu 6 ku buli 100. According to the 2022-24 annual investment meeting held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Uganda is now the best investment destination in Africa. Agambye nti mu kiseera kino ebyenfuna by'eggwanga bibalirirwamu trillion 2.2. As a result of this robust growth, the size of the economy is now estimated at shillings 202 trillion, equivalent to $53.3 billion. Kasayija ategeezezza nti mu kiseera kino balubirira okwongera ssente mu kusima amafuta n'okulaakulanya amakolero okwosaako okutumbula ebyobulambuzi. Growth in the services sector has been impressive, mainly driven by strong recovery in retail and wholesale trade, tourism, as well as communication and real estate activities. Growth in the industry was mainly driven by manufacturing, construction and mining. Uganda met the requirements to graduate from the category of least developed countries. Uganda also moved from the category of low human development to medium human development. This is the result of a consistent improvement in health, education, economy, and a decent standard of living. This is a big milestone achieved well before the country starts earning from oil. Kasayija ategeezezza nti wadde ensimbi ya Uganda enaabuseemu okuva omwaka lwe gwatandika basobodde okugikkakkanya olw'ebyo ebitundibwa ebweru w'eggwanga ebyeyongedde nga kati bivaamu obuwumbi bwa $7 n'obukadde 700. Omwaka gw'ebyensimbi ogujja agamba ebyenfuna bijja kuba bizitowa trillion 2.25 nga kiva ku mafuta agagenda okutandika okusimibwa, okutunda ebintu ebweru w'eggwanga, okusitula ebyobulambuzi, okuddaabiriza n'okuzimba eggaali y'omukka, okwongera okuzimba amakolero, enkola ya PDM, amabanguliro agasibwawo President Museveni aga Presidential Initiative, okusaawo ebibangirizi by'amakolero n'okubunyisa amasannyalaze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.